Hallelujah, 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 hallelujah. Mukama waffe Yesu yebazibwe mbalamusizako mulinya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu. This is morning breakfast. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo, Katonda waffe tukwebaza tuwadde amalungi. Weebale omusumba omulungi, weebale Yesu, weebale gwe Katonda tukoledde ebyekisa, weebale Mukama gwatuyisizaawo, weebale Mukama olw'ekirabo eky'obulamu, weebale Mukama gwakoze amakya amalungi eri buli mukyala na buli mwami gwe nsaba naye mu morning breakfast. Weebale Mukama atugabiridde, weebale Mukama atukuumye, weebale Mukama atatuleseewo, weebale Mukama oyo atuyambye, Mukama gwe ajjawo okuteesa kw'ababi, weebale Mukama atukuumye, weebale Mukama akoze amakya amalungi, weebale Mukama atuyisizza mu ntiisa y'ekiro, weebale Mukama atukuumye, atuwaniridde, atatulese, atatuggyeko omukono gwe ogwo gujjudde ekisa n'okusaasira. N'amakya ga leero Mukama tujja ku Namulondo yo nga tusaba ekisa n'okusaasira, ogambe tujje ku Namulondo yo entukuvu n'obuvumu Mukama gwajjudde ekisa n'okusaasira. Osaasire Katonda ow'ekisa. Muffe mulimu abatali batuukirivu, muffe Mukama mulimu abatasaanira kuyimirira mu maaso go, muffe Mukama mulimu abatasaanira kubeera nga tukuŋŋaana wano nga tukowoola erinnya lyo, naye Katonda ow'ekisa gwajjudde ekisa n'okusaasira. Tukowoola ekisa kyo ku bulamu bwo, tukowoola okusaasira kwa Mukama otusaasire wakati ku lw'obutali butuukirivu bwaffe, wakati nga twonoonye Mukama tusaasire, otunaaze n'omusaayi gwo, omusaayi gwo Mukama ogwo gwayika ku musaalaba Gologoosa, omusaayi gwo gutunaaze gututukuze okuva ku bwezinge bw'enviiri paka mu ntobo z'ebigere. Otuggyeko obutali butuukirivu Mukama, obutali butuukirivu bwaffe tobubalira ku ffe. Katonda ow'ekisa, ekisa kyo kitumale, omusaayi gwo Mukama gutunaaze, era tunaaba mu musaayi gwo ogwo gwayika ku musaalaba Gologoosa n'ogamba nti kiwedde nga kiwedde. Weebale omusumba omulungi, weebale Yesu, weebale gwe addamu okusaba. This is morning breakfast. Amakya ga leero nzize n'olunyiriri. Nebaza Katonda olw'amakya amalungi. Nzize n'olunyiriri luvudde mu kitabo kya Dawudi, ekitabo kya Zabbuli eya 33, olunyiriri olw'ekumi, ayina ey'oluzungu, Psalms 33 verse 10. Lugambye bwe luti: kubanga Mukama ajjawo okuteesa kw'amawanga. Full stop 2 wakati mu lunyiriri. Mukama ajjawo okuteesa kw'amawanga, adibya ebirowoozo by'abantu. Naawe ali eyo nebaza Mukama ku lulwo, ogenda kutegeera Katonda bw'alina amaanyi. Bayibuli esomesa nti ensi ya Mukama yonna n'okujjula kwayo n'abantu abagituulamu. Naye kibi nnyo nti abantu abamu tebamanyi nti buli muntu waali ne mu nsi mwali bya Mukama, naye yennyini wa Mukama n'abantu baalaba ba Mukama. Lwaki? Nti osanga omuntu ng'ateesa okuteesa okubi. In other words, amawanga agamu gateeseza amawanga amalala obubi. Naye Bayibuli yiino eyogera egamba nti Mukama ajjawo okuteesa kw'amawanga eri abo amawanga amalala ge galaba nti mabi. Mukama ajjawo okuteesa kw'amawanga. Njogera n'omukyala n'omwami ng'olina gy'oli, naye ng'abantu bakuteeseza bubi olw'eggwanga lyo. Abantu bakuteeseza bubi olw'eggwanga lyo. Naye Katonda ajjawo okuteesa kw'amawanga, okuteesa kw'abaana b'abantu eri abantu abalala. Mukama agenda kukuggyawo, tekugenda kutuukirira. Bwe njogera ku mawanga, njogera ku mawanga nga bw'onoowulira nti Banyankole, Baganda, Basoga, Batoolo, Bakiga. Kati ago amawanga galina okuteesa okubi eri amawanga amalala. Ne wabawo n'amawanga nti Amerika, Bufalansa, simanya China, Bungereza, ago nago gateeseza, n'owulira nga gateeseza amawanga amalala g'Abafirika obubi. Oba ompulira? Naye Katonda gwe tusinza omulamu ye Alpha and Omega.
Katonda gwe tusinza omulamu ye beginning and ye end. Kati oyo yajjawo okuteesa kw'amawanga eri amawanga agateeseza gannaabwe obubi. Mukama yagali akola ki? Yajjawo okuteesa. Tunuulira amawanga ng'aga Afirika. Abantu abagateeseza obubi ne batandika okukola ebintu ebyagala okugasaanyaawo. Naye Katonda gwe tusinza omulamu awaniridde amawanga ga Afirika ne gasigala nga gakyaliwo, weewaawo nga galina amawanga amalala agagateeseza obubi. Naye Katonda eyagateekawo, tewali kiri ku nsi kuno ng'aliwo omwana w'omuntu yakiteekawo. Njogera n'omukyala n'omwami ng'oli eyo olina abantu b'olimu bakuteeseza bubi olw'eggwanga lyo. Bagamba oyo Mufirika oyo, kyokka n'aboogera nabo bassa omuka gwe gumu. Naye olw'okuba bo balaba balina kkala za njawulo bakuteeseza bubi. Ekyekkala si kye kikulu, kala teriyo. Nabadde ntambula ku social media, omuntu omu n'ateekayo posti emu n'agamba there is no white heaven oba black heaven. Heaven eryegi, eggulu liririmu, teriyo ggulu nti lino ly'abaddugavu lino ly'abeeru. Naye Katonda gwe tusinza omulamu gwe tusomako mu kitabo kya Zabbuli ya 24 egamba nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Dawudi yennyini ayogera. Kati ensi yonna ya Mukama, naye n'owulira abali mu nsi emu nga bateeseza abalala obubi. Naye Katonda ajjawo okuteesa kw'amawanga eri abo abateeseza amawanga abalala obubi. This is morning breakfast. Olunyirite lunaggwayo, lukyeyongerayo. Wulira lugamba bwe luti akatundu akasembayo adibya ebirowoozo by'abantu. Waliwo abakulowooleza obubi, waliwo abatakwagalisa, waliwo abagamba akakazi akakaddugavu. Oli mukazi, oli musajja, olina wooli, oli mu bantu ab'amawanga amalala. Waliwo abakulowooleza obubi, naye Mukama adibya ebirowoozo by'abantu ebibi. Mukama ajjawo okuteesa kw'amawanga eri abo abakuteeseza olw'eggwanga lyo. Ye Katonda gwe tusinza omulamu, ye Katonda akuwadde omukagosa, ye Katonda akusimbye waakusimbye. Saagala mawanga malala, simanya kuteesa kw'ababi, simanya birowoozo by'abantu babi bye bakulowooleza. Gwe naawe obiwulire otandika okutya. Katonda gw'olina w'amaanyi, Katonda gw'olina teyeebaka era tabongota. Bayibuli emwogerako era mu kitabo kya Zabbuli Zabbuli 122 bwe mbasa erabidde eyogera nti oyo akuuma Isirayiri teyeebaka era tabongoota. Ye Katonda waffe. Kati oyo yadibya okuteesa kw'abaana b'abantu. Waliwo abakuteeseza okufa, waliwo abakuteeseza okugoba ku mulimu, waliwo abakuteeseza okulaba nga buli kimu ky'okwatako tekiyimirira. Naye olw'okuba gwe tulina w'amaanyi, oyo ye Katonda eyateesa okubeerawo wooli, era ye Katonda atakola ki? Atasobola kukuleka. Abooluganda, Yesu yeebazibwe. Zabbuli 121 egamba nti ye Katonda ateebaka era atabongoota. Kubanga olunyiri lugamba nti akukuuma tabongoota. Taliganya kigere kye kusagaasagana, taliganya kigere kyo kusagaasagana. Abooluganda, Yesu yeebazibwe. Njogera n'omukyala n'omwami ng'olina amawanga mu wagenda okukola. Watuuka mu ggwanga eryo bakusosola, bakuteeseza bubi. Okitegeera? Naye wulira olunyiri lugambye nti Mukama ajjawo okuteesa kw'amawanga. Bakuteeseza bubi olw'eggwanga lyo, olwa kkala yo, oli eyo.
abalala batuteeseza bubi ne bagamba abo oyo naye okwokuteesa kuba kuteesezaamu okubi kwonna yonna gy'oli. Tunuulira Mukama. Mukama yadibya. Mukama yajjawo okuteesa kw'amawanga kubanga eryo eggwanga ly'olimu oba eryo eggwanga lye wayingiramu. Eryewaffe Masaka twayinanga omukyala ng'agamba akakazi akanyangole tekasobola kubeera wano, akakazi akanyangole tekasobola kubeera wano. Ng'omuntu asobola okwogera n'ogamba naye ono omukka gwassa agujja wa? Asinzira ate okutandika okugamba nti omukazi bw'ati tasobola kubeera wano. Naye ng'olowooza ayogera wa? Tali ku njuuze, naye ye yali yakyawa amawanga oyo omukyala gwe nkugamba. Ng'omuntu ow'eggwanga eddala ne bw'ajja buzzi ku kyalo nga tasula we, talidde we, talimiriddeeko we, takyamyeko we, ye ng'eryo eggwanga talyagala, tayagala laddirabako, ng'ayogera ebigambo awo ebyo byennyennyo byesobola nabba nnyonnyola. Naye tulina n'abantu abatuteesezza obubi ng'oluusi n'okuteesa kwabwe tetukuwulira. Naye Katonda ono gwe tusinza omulamu, ye Katonda amanyi ebiro n'ebiseera, ye Katonda eyakutandikira yalina okukubaliriza, ye Katonda akusimbye wooli, oba oli mubeeru, oba oli mu baddugavu, oba oli mu bamyufu, oba oli mu bazungu, oba oli mu mawanga gatya. So eno eddoboozi nga likutuuseeko, nkwegayiridde gwe tunuulira Katonda yadibya okuteesa kw'abaana b'abantu. Abaana b'abantu batuteeseza bubi, abaana b'abantu tebaagaliza, abaana b'abantu bakulaba bubi, abaana b'abantu baagala kulaba ng'okaaba, ng'oli mu nnaku, nga toyina na kyakulya, nga toyina ky'oteeka mu nsawo yo. Naye Katonda adibya okuteesa kw'abaana b'abantu, agenda kudibya okuteesa kw'abo b'olimu, abo b'oliraanye abo abakuteeseza obubi. Ye Katonda oyo ateerabira bantu be. Gwali mu ggwanga lyonna naye ng'amawanga mwe wagenda bakulaba bubi, bakuteeseza bubi. Mukama Katonda agenda kuteesa okulungi eri ggwe. Nkwegayiridde gwali eyo, togwamu ssuubi olw'okuba oli mu bantu b'otakwataganya nabo nnimi. Abantu b'olimu boogera ennimi ndala, naawe oyogera nnimi ndala, boogera nnimi z'amawanga malala, naawe oyogera lulimi lulala. Nkwegayiridde tunuulira Katonda yatasobola kuteeseza bubi. Kati okuteesa kw'abaana b'abantu okubi, okuteesa kw'amawanga okubi, Katonda agenda kuyamba yakuteeseza obulungi, olabe omukono gwe, olabe ekisa kyo. Gwe tunuulira abantu abateeseza amawanga amalala bagakolere endwadde embuzi batte. Katonda gwe tusinza omulamu, abantu bateesa bakole endwadde etta amawanga amalala. Naye yeebazibwe Mukama oyo Katonda wa Yesu Kristo, okuteesa kwabwe kwabaddira, kati be baafa, be bafudde nnyo. Abalala be baali bateeseza obubi, Katonda abawadde ekisa, abakuumye nga tebalina na kye balina. Kubanga abaali bakola abateesa okuteeseza amawanga amalala bafe baggweewo, bo baali beetegese nga na buli kimu bakirina, naye weewaawo era okuteesa kwabwe kwabaddira. This is morning breakfast. Wulira, ayagala okulokoka teeka emikono mu bbanga, gamba nti ayi Yesu, nsikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Amannya gange gano googere, gaddemu omulundi omulala, gaddemu nate. Amannya gange gano gajje mu bitabo eby'endwadde, ebitabo eby'okusiraana n'okufa amangu. Ogawandiike mu kitabo eky'obulamu n'omukisa n'okuwangaala. Gwazeemu ebigambo ebyo, oli mulokole. Oli mulokole, nsaba Mukama akunywereze mu mawanga yonna gy'oli, akusimba akunyweze. Okuteesa kw'abaana b'abantu akudibye. Weebale Yesu, weebale Mukama. Nsabye nga mpita mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Mukama bampeera omukisa banjagalire. Emmanuel.